Embeera kutwalaganya etya? Mbeera nzagitwalaganya. Gwagitwalaganya? Ne bambi omulundi guno njagala tubeere serious for the first time ever. Serious. Tugenda kumpasa. Mbe serious nyambale gawuni nteekeko empeta. Njagala ino interview ebeere like obeere so serious. Siba serious. So tell me, before you proceed, amanya gamatuufu gwani? Obulamu kwa. Ntosanze eringa ndi mu kukola ID yange. Aba ID bambuuza amanya amatuufu. Nawe wa interview mbuuza amanya amatuufu. Njagala kumanya amanya. N'abantu abali baagala amanya. Yenze chocolate nancha. Amanya gago obuzaalirwa. Olaba abantu bandoga tebagamanyi. Olaba bandogera kuli ne erya 10. Bye neetuuma obwetuuma. Amanya nze buli wambuuza mpayo gajjajja wange. Nasimbwa Joyce. Nasimbwa Joyce. Jjajja wazaala mama otaatawo. Simanyi kuba sibalabangako bonna. Baani abakuloga b'ogamba? Mary Butter. Mary Butter betasobola bikola nayo. Kutya omukyala wa buvunaanyizibwa. Mary Butter ndoga. Waliwo bangi sagala bamenya mannya. Bandoga bambi. Amanya gagadala gakutwaza 10. Teganswaza. Naye nga weera wegeetaagisiza olumu nga wayo galisiivinga ssente. Nga wayo nyina kyengula oba kyentunda. Naye kati wano tewali kyetugula tewali kyetutunda. Eno tuli ku interview. Interview abantu baagala Uncle Chumi. Baagala Uncle Chumi MC Chumi. MC Chumi bamuzaala wa? Ndi we Masaka Kyabakuza. Masaka Kyabakuza. Mama wange w'Egomba. Nsambwe. Okay. Banaye mama ne taata gye bali 10. Baafa. Ngambye saabalabako. Saabalabako. Simanyi mama wange bwe yali atunula bangamba alina akazigo yali yeeyerusa nga linnya zaala toto. Taata wange mbu yali muyaaye nnyo. Ngero yani abigamba? Ab'ekika kyo? Mikwano gyabwe. Mama ne taata baafa olina emyaka emeka? Kuba saabalabako. Nali muto oba? Nali muto ndowooza nga ndi gondi. Nali muto bambi. Kati bawumule mirembe bazadde bange. Bawumule mirembe. Essaawa ey'okuzuukuka oba kye bayita bakiyita batya? Kuzuukuka ng'omuntu afudde bino bye mugamba Yesu anaatera okudda. Okuzuukira. Mu ssaawa ey'okuzuukira maama wange njagala obe sharp ne taata wange muve mu byekisiru muzuukire mukomewo. Kuba manyi bajja kuzuukira. Ate bakomewo bakole ki 10? Tomanyi nti abantu bazuukira. Yesu nti azuukidde nga bwe yagamba. Oli Yesu? Ye amanyi ag'ekisalo gasobola era okujja. Yesu n'agamba kati buli eyafa zuukira. Era mami ne taata wange Yesu olwogera ekyo ekigambo muve mu byekisiro gye muli mu ntaana n'eddadi. Muzuukire kuba nyina ebintu bingi bye mbategekedde. Olina bingi bye bategekedde? Tewalaba ku mukwano gwa mama ne taata? Saagulabako ate n'ogwa jjajja mba naakagulabako naye n'afa. Bambi nga kibi. Kati olinawo ab'eŋŋanda bonna 10? Ab'eŋŋanda sirina. Oli awo edduniya ogiriko bwa Namunigina? Giriko ne Joy. Joy ki? Joy omwana blaza wange. Giriko ne Joy. Mpozi n'abawagizi bange n'abaagala Uncle Chumi. Naye mbu tukubire ku ssenga sirina. Tukubire ku kojja sirina. Tukubire ku maama muto sirina. Baaba sirina. Wangi? Ndi awo. Era kati Mary Butter yalinga maama yalinga taata. Mukazi wattu naye ali awo mulekwa. Oba okaaba ate ye ng'asangula bannange. Abantu bamanyi baali balowooza muli related ne Mary Butter. Buli kimu Mary Butter. Muli related? Tuli ako k'oyogedde. Tetukwatagana. Related kabanga. Saagala Mary Butter paka nga gye nkwa. Bane yanta basala nakuddamu kumwogerako ne. Mary Butter yakola ki? Bingi. Nali awusigalo we nga tampa mmere. Antambuza ku show nza situdde ngatto nza situdde engoye nga bambi tansasula. Byonna? Naye kati ankubira amasimu bayagala kunneetondera. Namugeeta kiddangamu. Tankubira. Naye 10. Kati wali ogenze kuba wali ofunyeko chance egamba nti kangende nambule ku malaalo ga maama oba ne taata? Agamba maama wange ngalambula. Era ndi mukwagala kusonda ssente. Njagala mukolera ekijja kya miliyoni 18. Njagala muzimbeko enju ne jjajja wange oyo. Kuba bali wamu. Yaba muzimbeko enju. Maama? Ne jjajja. Bateekeko enju. Njagala amalaala ago basibeko ebintu ebyo basibako nga gashayininga. Njagala bateekeko kompyuta. Ate kompyuta nga yaki?
nga babala obudde kuva lwenga koledde paka amala luyagala kolaga milioni 18 kuba njagalako enju njagalako omukozi anaasiimula ngaeyo ennyumba bajjajja wange yali anywa ku mwenge bange muterewawo mundeku bagamba bambi baali batamiivu sente ogenda zijjawo ezo 10 ng'ogenda ziteeka my friends bagenda kusondera gwe nno nga nagambye nnyina kye neetaaga abantu nga banjagala abantu banjagala nyina abantu bangeeyo ate no interview era bajja kukugamba twetaaga 10 ojja kubalaba kati oyagala kukola kuga maama gokka taata y'omulekera nejjajja taata abalala bamukole baani maama wange mbu yafa agamba taata abadde n'abakazi bayitirivu bakyala be bamukole akole agage taata yali akiitinga ku maama wabimanya otya nga ate mune wali mutu kugaye bannyumiza bannyumiza so kati ekibonerezo kyoyagala omuwa sijja kukola malaalo ge lwaki yali akiitinganga ku maama buba bwenkanya obwo buba bwenkanya kuba kati nze ndi mu kifaananyi kya maama baŋŋamba nafaanana maama wange nga buwundaba okuva kagere paka mbu yali azina nakimansula eyo ne bazaala toto era mazaala toto mulabanga maama wange baali bazina kimansulu mbu nga bambala obugoye nga bayita bwereere Cumi ova ddi mu kyalo ojja e Kampala ebyo biwanvu ekyalo nakivaamu dda navayo ndowooza mu nava mu kyalo 2014 ojoininga TikTok oddi ebiseera byejjiddemu ng'oli MC anali MC ng'era ndi star nakyala ku TV ku radio basically ng'okola ki nali MC nali comedian yes okay nali promoter nga nali nkola ebintu bingi nnyo ng'era bw'ongamba Cumi mperekerako wano nga ntambuza ennyimba za Mary Bata ku masidi eyo mu ziraibulale ku TV nga nnumba mpozi n'ekirala nali nga nsumba nnyo bapulezenta oluba okulinnya ku radio nga mugamba ntumira nga bantumira MC Cumi nga bantumira nnyo kati ovuddemu ebyo tulakulaba tobeerako dansa sabaako dansa mpozi olava mu bwa MC comedian kati nga ndaba bano abantu abatuteekayo buli omu abayagala omuweeko kati nenga bino kambiveemu mbe malaya lumu neneetunda emyaka 2 neweetunda emyaka 2 yes nga bakugula nga bangula abataata bammwe abantu abasajja buvunaanyizibwa nze wange taliimu kendi kuweereza Sophie kati Cumi nga ntadde wano omutwe kati Cumi kankubuuze ovudde mu MC music tugenda olaba otadde oluyimba walutanga asaaga nali sisaaga jasi natuuka nemba nga ndi ku TikTok sofa luyimba kiri wasooka okuta nelutatambula bulungi tugenda olaba ninawawo ennyimba zange nakolangako wali omusajja oyo Laddu Zita Saalongo akwanza ina engeri gye nali njagala oyimbamu naye ayagala nnyimbe bulala netutawe ne tukola ennyimba awo nga zaakabi nga nnungi by the way tezaatambula nali mu kyalo ndowooza omwaka oguwedde nenfukamira ne ngamba Mukama nkooyo omwaka guno nkooyo okubonaabona nkooyo okuwoggana Mukama nga bompadde erinnya ku TikTok mpaayo omulimu omulungi ku TikTok nfunemu nsobole okubeerawo n'okubeezawo famire yange era olwava mu kyalo nennyingira studio wa Secret Pro yes nenkubaga okutega obba nenfuna olwayita bamuyita Sean then nali ne Laxi yali manager wange netukola ekintu nga kyakabi Mukama era nakiblessinga paka kati wawulira otya okubeera nti obadde all over social media obadde all over TikTok ng'oli MC ng'okola ebintu byo like ng'otambuza CD z'abayimbi abruptly from out of the blue n'ovaayo ate muneeno n'okuba oluyimba ate ne luhiitinga sina nnyo kyanjawulo kye nawulira just nti neeyongerako abantu bali bandaba nga siri wa mugaso batandika okuntwala nga ow'omugaso sina excitement yonna gye nafuna tiwali excited yadde cause nali nkisabye Katonda era nendaba nga akikola so nali musanyufu ewa Katonda okubyo gw'okutega obba afuuse ekitalo awo wenyini twalaba ne Spice ajja avudde akuwadde remix nagidiritinga bambi oba yagidiritinga oba siye bambi simanyi balina obusungu bambi kati oluyimba luno olw'okutega obba wakimanya nti
gwe nawe wakimanya nti okoze hiti oba wakirabira awo? Omuntu yenna nga bwe tugamba nti osolokera ku makya n'ogula emmotoka nga walayi gy'oyagala. Olumala ovugamu eyo emmotoka n'ogitegeera owulira nga tokyajagala ng'owankawankana ndala. Yes. So wali nnyo bintu bikubeezaawo nti oba hiti oba oli sita oba weefula ow'ekitalo. Nze sina kye nakiwukako just nti munze nga nze omuntu neeyongera amaanyi. Kati nze buli wentuuka abantu bammanyi ab'obuvunaanyizibwa nti kati nsobola okugenda n'entuula waali. Yes. Era ng'omuntu asobola okurecognize ng'agamba oyo MCQ. Yes. Luli edda nga nkyawemula olwo abantu be nali saagala kwesembereza. Ng'era olumu omwesembereza ganze saagala beesembereza mmwe. N'essaawa zino abantu babula na kumpandiikako nnamba bansika busisi. So I thank God. Okay. Oluyimba luno lulina lwe lwakutadde olwa lwe lwakuteeka? Lwantadde ku Bebe Cool's list. Well, tusooka tunuulya Bebe Cool list. Twakulabe Yesu appearinze ku Bebe Cool list beside okuba nti oluyimba lwakutadde ku Bebe Cool gwe ng'omuntu olufunyemu. Sinaba kufunamu. Bebe Cool's list? No, beside Bebe Cool list, gwe ng'olwo olufunyemu as in bookings. Nze nfuna bookings. Era kwe natandika okuyimba paka nakati ne kati osanze nfuna booking. So nze nfuna bookings. Kyonkyebaliza Mukama. Era njagala neeyongere ofuna bookings. Ate kwe bantadde ku list ya Bebe Cool abantu kati bankubira nnyo amasimu ne famire yange enkubidde ne ngamba yeffe tuli ba kikaakyo era nenzijjako essimu. N'ongambe tolina kikaakyo. Waliwo abankubidde ne banga ba kika kyange ne boogerawo amannya nga galinga era gafaananamu agange ne mbagamba nja baddira. Bamaze kulaba Bebe Cool's list. Bebe Cool list yakutadde ku list ye ng'agamba oluyimba gw'okutte gwe lukoze bulungi. Kyova laba ndi musanyufu nnyo. Emabegako bampita ne bangamba tugenda kugabaza award ne mbabuuza nawangudde yaki. Ne bangamba oluyimba lo mu nnyimba ze twalonze mweruli. Ne mbagala kati nkola ntya ne bampeereza link. Ng'ani agamba? Waliwo gayi bamuyita Cuts. Eba Cuts. Waliwo gayi bamuyita Cuts. Cool Cuts. Cool Cuts. Oyo nangamba link yiyo she yalinga bannonde. Kanenda banga nziza mu bintu bya kisiimu. Era saagenda. Uganda twetaaga ekintu nga Bebe Cool kyolaba yakoze. Era nze sirabanga ku Munnayuganda asiima. Kyova eggwanga lyaffe tukyali bwe tuti. Muzayi akyatufugira ddala. Kubanga Bannayuganda tetwekkiririzaamu. Banja batakkiririza mu Bebe Cool's list. Naye ate nze tebamanyi gye yantadde. Yakutadde wa? Yantadde wala nnyo. Wala nnyo. Bebe Cool nti wakuba ennaku zino social media zaatwegattako. Nsobola omulaba olwenjagalidde oba nsobola omutuukirira. Kuba aba amanyi oyo 10. Bebe Cool musajja w'amaanyi nnyo mu Uganda eyo. Bangi abantu abali eyo mu kyalo n'abaliwa nga tasobola kutuukirira Bebe Cool. Bayitirivu. Naye kati nze Bebe Cool bw'akeera ku makya nampisa ne mukamu wake. Kiba kiri engeri gye kinnyongeddeko nze nga 10 ow'oku street ava ku street. Bebe Cool musajja w'amaanyi alina abaana. Famire eyimiridde. Bebe Cool olaba ebintu byakola bya buvunaanyizibwa. Kusegeera. So mulekerawo okwezaala n'obutekkiririzaamu. Ekintu Bebe Cool kye yakoze nkyakyebaliza ddala era yeebale nnyo. Nabadde sikisuubira. Olunaku lwali lumu yali boxing day y'omwaka 2024 nayimbako Nabugabo. Kati mu kuyimba Nabugabo nze nyina DJ wange w'e Masaka bamuyita Loni. Ne brother wange bamuyita Kandi abeera ku kamera. Kati nze saagala nnyo kuva mu kifo ne sitalekaawo obujulizi. Kyenva ngamba DJ kiki famire mulimu DJ. Ne balicording akantu ako. Ne bakitwala nti nali nvuma DJ. Waliwo byeyo DJ avayo n'agamba namuvumye. Tewali waliwo omuntu atayagala kumulaba. Waliwo kayisi gye wakola oba ye Nabugabo gye wavuluga ba DJ. Nali ne DJ wange bamuyita Loni. Era ne bwogenda ku video ye yankwata bamuyita Kandi my brother. Okisegeera. So ffe twekolera ebintu ebyaffe era Bebe Cool yavayo n'ayogera. N'agamba 10 ovuma abantu bino nenne Bayibuli osobola okukola ekintu. Nasita kuddamu mangu. Wabula nasooka nennoonya Yibula. Okwogera ku kintu ekyo nnyina kyogerako ng'ombuzi. Ne mmanya kituufu si kituufu. Bebe Cool bwe yavaayo n'akyogerako amaanyi ganzibwa.
era natandika ng'ogenda ku zi shows nga ba DJ ntuuka okuyimba bateekayo nnyimba za Stesha Mayanja. That's bad. Bebe Cool we yavudde ate n'anteeka ku list. So kyanzizizaamu essuubi. Kyakuzizaamu amaanyi. Yes. Okay. Tulaba nti Bebe Cool list yene abantu bangi bagivumirira 10. Bagivumirira bagyogera nti eba opinion ye. Olaba Kenzo atera okuwangula. Ne bagamba ayimba lwaki yawangula. Ate ne Bebe Cool ali wana mu Uganda wetuli. Akoze list ate nayo bagizalawa. Ogambye ki? Kenzo akola ki? Kenzo awangula. Na Kenzo n'ebintu bye byawangula bye bajje ebiti. Babiyita batya? Zigurami. Gulami. Ne bagamba Kenzo awangula. Yeta ziyimbe nyimba tozuwulira? Nze nzuwulira. Naye nga b'e Bulaaya era ne bakaayana. Oshegedde. Ne Bebe Cool ali wano akoze list. Era oli mu kukola ki? Kati nze bannayuganda mbatwalira nga bwe baagala. Kati nze gwe batadde ku list bamanyi kyempulira. Era ndi mu kujooga bujozi paka list w'enaasanguka. Yes. Gwe kati oli mu kuvimbira mu list ya Bebe Cool. Kati njagala ngambe bakyali bange be mbadde nabo mu level emu. Bw'oba teyeerabye ku list nsaba ndabire wala. Walinnyemuko eddaala? Nalinnyemuko ku ddaala. Tokyali 10 oli owa bulijjo? Just kyenjagala okusaba Bebe Cool mu Buganda oba mu Uganda muntu bamuwa akasiimo. Saagala list esigalawo nga list oli agisanga agize n'okugiyuza. List eyo njagalako ekijjukizo gwe woofuniramu. Yes, ekijjukizo. Kyokola bamanyi ki sinagenda Dubai sinagenda wa kuyimba. Sente ze balina ntono. Olina bookings e Dubai? Nzigana olwe sente zaabwe. Tinze nyina abambuuza ebibuuzo. Anko 10 olinnye ennyonyi. Oleese ki? Nkategedde. Oshegedde? Nze zembeera zange. So nsaba Mr. Sally, Bebe Cool, andabire ddala. Okuteeka ku list ebeeko byejjirako. Abeeko ekintu kyanteekako ng'ejjinja. Nga nze omunaggeto. Yes. Kati okuteeka ku list eyo tekirina tekimala kyo kyokugamba nti ekyo kimala kuba talina bintu byagabirako. Ku Bebe Cool gwe mmanyi nze nga nze sigambye awe n'abalala. Omanyi lwaki njogera? Namunoonya dda kati nfunye empenda. Ke yakwogeddeko? Oli mu kutema luwende, obufunye oluwende olukuba nti olukuba omulanga gwange gyali. Kuba kati ammanyi antegeera bulungi. Akutegeera bulungi. Era yenze Anko 10, MC 10, AK. Number 1 celebrity Mostive Uncle. Owa Mostive Ganga. Teba Mostive Ganga tebabenganga. Gwe. Never watch me. Ekitegeeza mubakuba ebituli mu Bebe Cool list gwe tolimu. List wagirabe mu ekituli bakubira eno. List eri walala nnyo. Nze namaze n'ogikola mu copy. Naye nkubira omwana ankola ebifaananyi byange by'oku kisenge. Amaze ogissa mu frame ngenda kugiwanika. Joy kwagenda oyigiranga okusoma. Joy yani? Muwala wange. 10 olina omwana? I have my daughter's good, my brother. Beg your pardon? Kugambye nyina muwala wa muganda wange mulenzi. Aba muwala wo? Yes, is my daughter. Yes, she's your daughter. Joy. She's called Joy. Yes. Ne owuwo w'omuntu mbwezo. Anze embuto zange zivaamu buvi. Jjukira nnywa shisha ndi akakoola kati olumu mba nina akalufuna nendi akakoola amasana ne gookya omwana. Ne luvaamu. So kati tutunule Bebe Cool list eno gwe nga ggwe omuntu abali eyo abagivuluga. Bye bali abagikubamu ebituli. G'oyinza bo abo bakati. Bannayuganda muyina engero naye temuzigenderako. Singa mugendera ku ngero zammwe eggwanga lye zaagera mugenda kubeera bulungi. Misa Kisemakula yayimba okwekkiririzaamu kikulu n'okuba omugumiikiriza kikulu. So kati bwe munaddaawo simanya Bebe Cool list yafulumye weeri. Olina kukola naawe omwaka ogujja obeeko. So mwekkiririzeemu. Bebe Cool amaze ebbanga ddene mu industry. Okay. Ddene amanyi. So gwe naye wabadde ogwanidde okubeerako olw'oluyimba lwo gw'okutegobba. Nze era lwe nali ndaawo ne ngamba kanninde. Ebyaddala mwaka ogwo nze yaguggulawo tewaali luyimba. Oluyimba lwange naluyimba mu Gwakuna. Gw'okutegobba nga biwootuka abantu babba bubbi. Bamalaya babba bubbi basajja. Yes. Paka kati. Gw'okutegobba. Okyalulyako.
nkyalulyako ate era bakyalundiirako. Chumi, mu bantu after Bebe Cool list eyo ng'efulumye twalabye omu ku ba radio presenter Nimrod yavudde n'agamba wabadde tolimenti kubeerako. Kati nze omuntu atakubanga ku luyimba lwange ajja waata amaanyi agogera ku luyimba. Ko bakawulidde kaako ng'agamba Chumi yabadde talimenti. Zola abantu besitawuliriza zola omuntu gwonsindikira ngenda laba omutwe gwa Sanko eyo nendiriitinga. Anze we natuuka kati neesalirawo bwe mba sikwagala nkwatulira. Bwe mba nkwagala era nkugamba I love you. Nimrod siri mwagala. Nze yali mukwano gwange nga nkyali kusala amalodi nga nsabiriza nga nza muweereza bamalaaya mu kamotoka. Yali agula bamalaaya. Yes. Nene wunya eti gyandeetako ate yagindeetako because of Diana alabe nti Nimrod amwagala nnyo. Omukwano tebagugula buguzi ate omukwano teyonoona muntu mugolago okwagala kwo. Ekyokubiri Diana gompalanira nze simuwalanangako okuyimba gw'okutegobba sidiringangako na Diana nadiringa na Looja. Okay. Okuva mu studio nga ndiringa na Looja ku simu video na Looja sogerangako na Diana ntugenda kola oluyimba lukole bwe luti ne bwe nebye nali nnyomba nalinga nnyomba na Looja. I love Spice Diana so much because I know yannyamba bingi. So kati gwogenda kuddawo mpalana olwa Diana era wanudde nze mulinda bange era ndi wa Diana. Yes, nze kozina buzibu ku Diana. Simuwalanangako sikolanga ki. Empalana yange njina na manager Looja. Sina muyimbi. Kati gwe bonompala na Diana alabe mbu omwagala nnyo oli die hard. Nyongera okujjukiza nze ndi Spice Gadgets. Era mwe nava. Era olumu ndaba nga Diana mumunyigiriza era nze nkyalirwedde okuvayo okulwanirira ani. Spice. Kuba nze mwetaaga. Nimrod nze ne bwogenda. Naye nga Diana waali. Wabadde tolimenti kulinnya ku list ya Bebe Cool eyo kyabadde kibi nnyo. Kuye family mulimu omuyimbi. Naye aliwo amanyi abayimbi ate amanyira bantu. So sagala kumanya sagala kwogera ku bantu ng'abo abali arrogance. I didn't talk to the people who have a head like a cabbage. Yeah. Nimrod yalina omugogo. Akati Nimrod nyongera mujjukiza ndi kyali wa Bebe Cool. From today onwards. Botunulira list wagirabyeko. Nze list kasana somyeko erinnya lyange. Nze simanyi na kusoma. Kasana labye gw'okutegobba. MC Chumi. List nengi closing. Ebisigale wabadde twagala biteje. Era nalabyeko abaliko nira bagwanidde okubaako. Bonna ababadde ng'ate bambagamba babadde tebalina muntu. Kanize kino kanki kugambe. Olaba oluyimba lwange gw'okutegobba. Nakatandika oluzinirako amazina. Naye ate nze bulwengera mu bbaala nsaba oluyimba lwa Temperature Touch ne Ever Peace. Nsaba oluyimba lwa Lil Puzzle ne Latinum Kisododo. Nyimba nnungi. Nyina oluyimba lw'oyo omuwala ziti bamuyitani Trace Melody. Oluyimba lw'oyo omukazi ndwagala nnyo era buli nzibwe mbeera mu mmotoka yange nga ngenda. Lwenkuba nempulya nga ndi mu feeling njagala musajja. Kategedde? Nga utegedde? Yes. Trace Melody naye akunyumira? Yes. Andi Bebe Cool yagamba tamumanyi? Yes. Bannayuganda ekyo bakiyige. Nze olwo gye nagenda okuyimba omukazi nangamba musajja mukazi. Kituufu abantu baba tebatumanyi naye nga batuwulira. Nange bangi bemmanyi naye nga nyinza omutuukako ne muyitako. Nze nyina emikwano mingi nga simanyi mannya gaabwe naye nga mukwano gwange. Muntu ekyo Bebe Cool temumusalira musango. Abantu bavudde ne basalira Bebe Cool omusango nti lwaki Kenzo teyamutadde ku listi ng'ate musajja ayimbye. Kenzo kasali ku listi ye NRM. Ate oli tali ku listi ya NRM. Nze kale sibimanyi. Nkulowoozaako oluyimba terwakuba Chumi. Nkulowoozaako naye maama. Musajja teyabadde ku anti kati yamala n'afuna. Birowoozo ne bigenda. Anti oluyimba lwakuba. Anti wali okuyimba oluyimba ne lukukolako longalo. Ebyagunde bireka listi. Naye nga mbutuufu oluyimba lwamukolako nkulowoozaako era Nyamutolo yajja namuteekako. Naye kyogamba Kenzo yabadde talimenti kubeera ku listi ya Bebe Cool. Ebyaddala ebya industry sibimanyi. Simanyi bya industry. Simanyi luyimba lulina kugenda ku listi, simanyi muyimbi alina kugenda ku listi. Naye nze abayimbi bannyumira ennyimba zaabwe, ennyimba za Kenzo zinnyumira. Segedde.
kati oyo muwala nange nsobola omuyitako naye njagala nnyo omuwala oyo era bw'ayimba ndabira ddala ng'omutima gwange gwewuuba guti mbanga ali mu kyesuubo. Y'omumanyi physically? Simumanyi naye gwe okumanya omuntu okiyita ki? Like kati oyo ne Bebekulu simumanyi. Mulaba bulabi na kumuwulira. Simumanyi. Paka lwe naamu meeting. To meeting ako Bebekulu. Achumi va mu muzannyo naawe. Si meeting angako Bebekulu kabeziwena. To meeting ako Bebekulu nazwena in person. Era lwe nali ngenda mu meeting nga yali atudde wali nga ngende nkuba neeyiika ne bayimuka ne bagenda. Anti mwe temwagala nnyo omuntu ayogera amazima. Omanyi lwaki njogera amazima? Kuba gye bujja eyo ngenda kuba musumba Saala. So saagala mbe mu chaachi yange y'abalokole ennyina endiga zitudde mulete bu video nti wano yalimbanga. Kivala njogera amazima. Yes. Kati oli ku mazima k'otudde? Era bo oyagala amazima n'onyanzi. Kati lwaki takukubira? Yalakubiddeko naga ogenda oyimbe mu campaigns za president? Tankubirangako era by the way kyewuunyo. Tankubirangako. Oba gwe atayagala? Ogenda oyimba mu campaigns za president? Ekikulu baba wala atenza omutima tegubaamu. Ati campaign zasembedde kuba yagambye bw'oba obadde toyimba. Actually Kenzo yagambye abadde tayimba ng'otyagundize wala basembedde kumpi wano leero bali Ntebe. Bana ebino kati kino kanchi bagaba na Uganda. Bino biseera byendimu byakuwummula ngenda kuba masturbatinga kweyagala. Byakweyagala bweyagaze musoke mundekemu ebyo. Nedda. Toyina political gundi yonna gy'oyagala yimbako? Nedda. Jjajja wange yankuza yafa ngambye ebyobufuzi sibiyingiranga era ffe twalinga mu kyalo ng'abantu bagenda okulonda jjajja yatuulangawo ku pasikala mu kukulu ng'agenza okulonda amuyitako ne mu kuvayo okulonda amuyitako. Nze siribaako gwe mpagira bayibuli egamba kyokka Bannayuganda bayibuli mugisome n'engero zammwe teri bukulembeze butava eri Katonda. Nze obukulembeze ninda buva eri Katonda gwataddewo ye president bwe ngenda naye gwe togenda londa. Sisobola kulonda ndaga muntu yange nagikola kuwaayo nga mbuze kunnangirako naye mbu kulonda nze Mary Bata yannondera. Ekitegeeza olina president gw'olya ku mutima gw'oyagala. Nze afuga yoyo ye president. Ajja oba Besigye oba Mugisha Muntu oba Bobi Wine oba Yoweri Kaguta Museveni azze eggwanga si lyange ndirimu bubeezi nawe. Oli mugwira nawe? Ndi mugwira. Mundeka I can't believe. I can't believe was such a president. Am I my focus? No. Saagala, I don't. Bana, ulimba lange simanyi olumanyi humanize. Lupya. Nkwano lukadde ne. Nemba kiro wazza ku gundi. Acha moyo gw'okukwabula nze gunninya. Lwakwanza ennyimba zange siziwa kapera. Nfulatinga. Oluyimba lwakola olwo nalwo lwakola. Simanyi nze ssente bazimpeera wamu. Chumi, ebbanga lino like a week oyinza okufuna bookings nga mmeka? Mu week? Nsobola okufuna bookings 12. Chumi tuli serious naye. Mu week? Anti mbuza wiki kuba mubamu n'olw'Essande mmanyi n'okufuna ez'omu church. Ngana kuyimba eyo mu Yesu yeebazibwe. Naye gwe muya mu celebrity. I'm the number one celebrity. Oluyimba sente ozifunye 10 kuba tulaba n'emmotoka wagula mpya. Ate n'abazirina ndi nabo. Sente nzifunye. Nze ennaku zino manyi benkiringa nabo. Nedda. Mbeera na Shira Gashumba, mbeera na Brian Z, mbeera mu DJ V. Mbeyo mu banene. Nze ntuuka abantu ne bahanginga nga bawunyanga bava mu ggulu. Ne bakola ki? Ne bampahaga naawe. Kati mbeera na Shira era linda Shira agenda kunkubira. Did you get some eat? Mugambe no. Naye olutalo lwalina ne Brian olumanyi oba olumatalumanyi? Sirumanyi bayina olutalo. Ate kati baba bakwano bo. Bale bakubuulira ebigenda maaso. Sagenda kubabeerako okumanya bibakwatako. Nze bali mikwano gyange nganze manyi kinkwatako naye. Olutalo luli wakati bwe tolutegeera. Sinnaba kulumanya era luŋŋambe manye mbasalirewo. Bwe ngaani? Nze nga friendship waabwe. Gwe nga friendship waabwe? I love Shira. Shira bwe musanga bwe twogera. Nze mwana nnyamba ne mu bizibu. Shira ye muntu ampereza 2M. Oyina ennamba ya Shira Gashumba? Let me call my Shira Gashumba. Let me call and she mugambe gundi happy new year. Ne rina naka. Damu mugambe tulabe tukakase.
Shira gundi kati shira kati omuntu ansasulira ne wensula nemba nga sina namba yolaba nyine yalandiro digwetuwa kati gwetuwa this is Shira Gashumba buno obudde aban Shira how are you my love I'm okay. Mwana gwe happy new year Shira ndi ku interview ne Ibula angamba sikumanyi ne mugamba omuntu ansasulira apartment wensula mba simumanyi bana Uganda lwachi bali fake Shira, you talk to people, say hi to people. Hi. But me and you are friends. Yeah. Yes. Two friends, sicho. Badde munne manyi alimba. Atasobola. I'm one call away. Hey. One call away ategeza. Okay. What is one call away? Nga sipategeddako Shira. I don't know. Tafaya, but Shira, you wait. Shira. My car is not working. I didn't have a fuel. Oh. Okay, let me send you. Okay, thank you, my love. No, thank you so much. Bye bye. Agaseka agenda sako. Mukwa. Kati oli mukazi wa maanyi mu industry eno kati nkutidde. We mwamanyira navaawo. Awo kati nkategedde. Navaawo. Shira manyi n'omugambe waka waddugala. Nangamba let's get a B&B. Bagita bate? A&B oba D&B. Nansuzeeyo nga hita zinfuweeno mu magulu. Nze nanneewani sente. Mukwana. Akasishumi. Sikujjako ngalo. Era mbadde manyi omukazi omwesibako bwesibi. Nze mba ngenda mu Christmas. Shakib ne mukyala we Zali. Ne banteera miliyoni emu ku ssimu. Ne bangamba this million for you and your family. Merry Christmas. Zari ne Shakibu. Enebe, abo sinza kuba wakanira kuba badnani. Kwanza kutidde. Abo bakisobola. Small problem gibali. Abantu bangi abaneegaseeko. Eggulo nabaddeko ejjinja. Abejjinja basobola okubuulira who I am. Saawa zino who I am. Abejjinja bantegedde engwawo. Nyina kati abanene mu government. Nyina bawona lebo mikwano gyange ba minister. Bawona lebani. Sagala bamenya mannya. Kuba bo bakola bukozi kye baagadde. Anyway, Chumi. Kati kyenjagala okubuuza. Wali obaddeko feelings zizo ne zijja. Nga mpulidde akayimba ka Trace Melody. Mba mu feeling kanteeremu wano nkakulage wano. Bako bayinza tukwata gundi corporate. Nkugambye nze nyina abayimbi abanyimbira ne mpulya nga ndi mu mukwano. Nkugambye akayimba ka Temperature Touch. Isane wase simena kibitegeeza. Naye nkawulira nze nanga mpulya njala kuwayo champagne bankozese. Kati gyembuuza Chumi olina abasajja abakwana. Era batera okunkubira akayimba I love you every day. Wali obaddeko mu mukwano n'omusajja. Nagambye abasajja bankwana. Nze limu n'oyo papa Misa Kisemakula yankubirako nga lw'omukwano gwanjagala. Era nendya wano emmere ya mwezi mulamba omusajja ne mmukuula emmere. Abasajja ngamba kuula. Ati abasajja bagamba mbu Chumi talina wasikiriza alinga musajja. Nze era wano kungulu bw'oba onoonya ekisikiriza sikirina. Naawe okimanyi. Maybe nga neetadde n'olaba ebbeere kuba ebbeere eryange bakita mutima gwa mbogo. Sira gwa mbogo. Mutima gwa mbizzi. Ebbeere eryange lyanjawulo va mugana amabeere g'abakazi bamwagalinga Rolex nga libulako kusaamu jji na nnyaanya ne balizinga. Ebbeere eryange bw'olituukako taatawo n'amala ntuukako gwe Ibrahim so n'omugamba mutuge okomewo nkuyonse n'akutuga. Mukwano ate nze waliwo bwe mba njagadde omusajja waliwo feelings endownloadinga. Omusajja n'alemera ewange. Mukwano golinda embaga yange lwakuba nti n'ayagala okunkuba embaga. Chumi kyogamba olina abasajja abakwagala ebyadde. N'oyo Ian bba wa Koko bba wange yasooka ku nze. Gozaaki yeetadde wali mulabe. Wama Ian tewankozesa. Oyo Ian namukozesa abalenzi bammwe nabakozesa dda. Lwakuba nti kati nkuze bukuzi. Wabula ndeka ngene. Negwe. Era wona njavudde bebe kuli yagambye nti ebintu by'okwemula birekeraawo. Mpemudde. Nedda yagaye guno omuntu kuba bye yayogedde nti oli mukazi improvinze mu bintu by'okola. Era nagamba nti ebintu by'okuwemula bikole ki. Sobola banjagala mpeyo akantu kuba olumundi ate kukuwemula. Olala mpeyo ekintu ekikalu. Olumundi yakukuwemula jukya nasooka mu kuwemula. Bwe soka nawemula nga buwemuzifa. Abantu basasulanga ebivumo nga si byangu okubiyiiya.
kati Rasta yakubuuliridde guno omwaka ebintu by'okuwemula obiveeko. Era nabivuddeko nabivaako nadda sikyawemula era naawemula mpisa bubi. Okakasa? Yeggwe nga mpulya Shira nange tataddeeko ssente. Shira naye olumu yeerabira kati nyina okuddamu mukubira efiwero. Okakasa omujjukize? Anti kati baawa alina baawa. Bane omusajja oli ayagala Shira. Kati Shira olumu ayinza n'okuba ali mu kunyiga sitaaki 100 ash asindike ssente baawe n'amukwata ati. Gundi neyagira neyekalojinga. Yeggwe kati wakigwe tomumpasa gwe n'omukazi. Zinina omukazi. Bamuyitaani. Mukazi wange gyali. Bamuyitaani bamuti omwagala abaana b'abandi abigula mulungi no nga tosobola nakwogera linnya. Olabanza atabigula omuntu annyanjula mu bantu. Ani togala ali omusajja ayinza okonyumiriza mu mukyala wo bamuyitaani. Lwaki mba njogera ennya lya mukyala wange ku social media? Muyina omwana. Tugenda kufuna omwana. Kati omukazi agenda nakuzaalira. I'm wondering, Chumi abasajja bajja wagatisa ezikwana. Amanyi lwaki? Kati mu kika kyange nze maama, nze taata, nze ssenga, nze kojja kyobola nabigatta. Paka we nagenda nga mbitaggulula. Ne Chumi inofuna omusajja nga weeyo nga mweriireeyo mpola mpola. Kuba bwavaayo ne tugo. No, naga abasajja bandi abavunaanyizibwa. Babuvunaanyizibwa nze abasajja abankwira bannannyinizi kampani, oba oliawo wa Pepsi n'akukubira, oba oliawo wa Coke. Nechumi. Nakoloza ombalira wano. Osobola okera ku makya. Kati gwe oyagala okumanya bba wange. Kubira Chusi ow'Nansana. Omubuuza what is Chumi's boyfriend, ba Chumi's husband. Nze wange emmere tebulawo. Bba wange ateekawo emmere buli lunaku. Nyina omusajja. Just ntwakuba akankana. Nyina omusajja. Yani. Mwana goba yani mpozi. Chumi, bwali bukeddeko ku makya n'owulira ng'oyagala kwambala engoye z'omukazi z'abasajja. Ndabanga nzambala ne gawuni. N'ofuluma mu nju. Nzambala ne gawuni. Jeso lumumba bize. Katete bye n'akambalira. Wardrobe yo mulimu engoye z'abakazi. Ezo Mary Butter ze zirimu. Nze sina ngoye. Ngamba ezizo. Zino zonna engoye z'abakazi. Yes, mate mumanyi style. By the way, even me, I'm a tomboy. Yeah. We're just searching a tomboy. Bambala batya balabika batya. Yes. But a tomboy tekinzijako kubanga sina musajja. Ate n'ekyokulala sirina. Sina musajja. Kuba bangi. Ne bembe namba bangi sina mutuufu ali awo. Nze wange leero sobola okujjayo ng'aliyo wa bbulaaka alina ebirevu bingi nnyo nodda enkya nga yeeyerusa nga kale mbakyusa. Bakyusa. Andi atale yali bba wange, andi atale mukwano gwo. Nakulaba ku gome ng'oyambadde gomesi ku mukolo ng'oyambaliddeko engato. Nali simanyi mba nenga naswala mu Bwakabaka. Naveri ndowooza engato yonna egenda. Kumba kugendako high end. Bayita by shoes. High heels. High heels egenda. Bayita zirina mu nali nawe sina high heels naawe. Nawe nazo ekisinziro kisigale. Kogwe okubireko guno. Kale ngamba waayabako bagamba weewumbako ne neewumbako mulundi gumu. Mwana gwe nga naswala. Anti nawulira omwogezi we n'agamba. N'oyo omwana waffe Uncle Chimi waffe mwana waffe wa mu lujja ko omwogezi we erikubako. Era tumulabe engatto. Kati nendowooza saakategeera ndowooza engatto nnyumye nnyo. Kumbe ekitiibwa nkivodde. N'abagereka nansonyiwa. Naye tukkirize tugaane Chumi. Wardrobe erabika esingamu ngoye z'abasajja. Wardrobe yange erimu engoye zino z'olaba nnyambala. Temulimu ngoye endala. Nyi bambi webale kuuma mutindo owunya na bulungi. Owunya bulungi Chumi. Abantu bakuberwa. Okuwunya kyeki mu Luzungu. Okuwunya mu Luzungu bulungi. Smell. I'm smelling good. You smell good. Thank you so much. Perfume ne ku babi bagiyitaani Pride. Bagira batya? Pride. Ya mmeka? Ya mitwalo 5 agawa. Naye zifuna. Lwakuba oli bubeezi stingi bwe nagamba nkuba oluseke tojja kumpa. Nsobola okuwaayo. Ebintu bitono Ibra. Ng'ongera kumpayo nga meka? Perfume gye weekuba ya mitwalo ameka? Naye bangulira bigulire. Nange kana akatandika okwegulira. Shira naye bannaye message nga tatu. Baali yakwasa. Damu tumukubira. Tagenda kuwemula ate kati. Shira? Anza lugawo maiti ambadde neerabidde bambikeerabira. Mugaga tebamukubira kubira nnyo.
ajja teekako ssente. Nnyinamu omugagga ki omulala? Gwe tena mu mugagga yenna? Nze sirina. Ate nagwe olinawo ssente yakazisa mu kwanjula. Bad Black. Ye nga twabadde ku mukolo gwe saakulabye. Yagana okuyita. Bad Black twali mu kuziika kwa mama wa Fiiki. Kubuuza eby'embaga ye. Anti embaga yali kwali kukyala. Yali gundi kwali kukyala, yes. Olunaku lwe yaliyo twali mu kuziika. Bane ekitala nnyo ne kya mami wa Fiiki. Nga tetwakula. Nena kuzina gwanga nali siriiwo. Waliwo. Nali Jinja. Fiiki mukwano gwange nnyo. Naye alisiivinga amabugo wamuwa ku mabugo. Namunoonya. Ate onoomunoonya gye bukyanga tuva mu kuziika katwayise ebbanga. Olaba nange wali kyaliwo abampa ng'ate mama wange saamulabako. Ate bedde n'okufiirwa nno omuzadde oli mu bizinensi. Ate oba ng'oinamu abagagga anti olwo batuuka. I have no. I got my mom. Poison. Agasirika guma nekubasa. Nze nali nakafiira mama wange nga ngenda mubikira abantu. Nafuna taata wange. Wenziramu naye mbabika. Obwavu bunnumye. Si kirungi. Ebirungi era ne bw'ona okola ebirungi birwawo okufunikamu. Bintu byakweyiya okutegwa bba. Guntambulidde bulungi nnyo. Tuli mu kutandika mwaka 2026. Ngutandise bulungi nnyo kubeera nagusaba Katonda ngutambule bulungi. Ogutandise otya obulungi obugulimu kiki otandikiddemu? List. Bebe ku listi. Ekyakuwanisizza ebiwawaatiro. Abantu tebansudde. Chumi okumubukinga bamubukinga sente gamme. Shira yakwata sente zange. Shira Kashumba yakwata sente zo. Yakwata bookings zo. Era wonkubiranga nkugattako nga mumaliriza. Ayira. Kati golaba zino engoye zenyambadde nsobola kolitono mujjawo. Engoye zange zijira mu box ng'era bwondaba. Lwakuba nti nagiwa Mary Bata buno n'obona n'abujjako. Katomanyi sente ze bakubukinga gwe ng'omuyimbi. Simanyi mpazi wano ekibuye nyimbira milioni 2. Ekibuye. Wano kulawundi. Nsula Munyonyo. Osula Munyonyo? Ennyumba gy'osoma sinema. Shira yagisasula. Ya $300. Ndakwebaza ki? Ona kubuuza ye nti Chumi mwebaza ki? Mikwano gyange ze gimbeereramu. Nkutidde ggwe. Nkwana ndi vairo. Ian yogenda kungulya ku mmere. Are you going to buy me a food? Yogenda kungulya ku mmere. Nze manyi nyina emikwano. Bwe nkusanga mu kifo nga mbadde ngenda kulya ebyokwesasula mbisazaamu n'ongulira. Nze bwentu singa nawe okolanga nze singa obulamu bukwanguyira. Wentuuka mu washing bay nga nakwoza mu motoka nensangayo mugagga wange. Nyambisazaamu ebya bbiro bajooza nsonga mu ye. Bambi we bali kwemaintaininga bulungi ze mbadde muna simanyi nti owunya bulungi bw'oti Chumi. Mpunya bulungi. Nyambala bulungi. Mpoma bulungi. Atoyina bw'owo. Ojonge. Anyway. Akadakaimba. Ojonge ojongezeeko labe ggwe. Naye mmwe. N'okimanyi ebintu by'amalidadi tobyeteekako ku mwinga buli lwaba abakyala n'ateekako Cutex n'ateekako lipstick. Ne buno babuuzigyeko nga bankuba akafaananyi. Bannange abo nabo tebali serious. Bangamye zigyemu ppini. N'osiiga enjala. Enjala nzisiiga nategenda mba ndi awo nga bisanguseeko. Buno mbuteekako nawe mba ngenda laba basajja. Buno mbuteekako bambi. Wali weekubye ku make-up Chumi. Buno Gravity yabungulira bambi. Gravity yabungulira buno. Ani ndio ne babumpeereza ku birthday. Make-up mwekuba. Tonda bisegeza Iblaton following. You didn't follow me. Make-up mwekuba wekuba di make-up. Sakakola mo Steve shot wala make-up. Steve shot sali. Njagala nnyo ebya nacho. Ndi muwala mulungi am beautiful. N'otukubira akatete wena n'otulaga akabina na ekyema. Figa wagiraba. Siga iti. Ya Pretty Banks. Ana n'abayimbi abatali serious. Anyway, Chumi, omwaka guno kikyoyina kikyotegekedde bafaani bo. Kyoyinayo mu store. Baba antegekedde ki? Anti kati oli muyimbi. Muli nabategekera. Guno bantegekedde ki?
Bafani mwe mubatumanyizisa watusuubiza kino kiriwa ndi Katonda bo balinde kyendeeta oli muyimbi kyavala nakoye bafani omusanga njo kyayo ne mugamba nze nkusanyuse nguyimbira oluyimba ozine ate era nkuwe ne ssente kati nze bye sikyabikola kyovala bandi muwanguzi n'okukirawo sikyaliawo bannange mbasuubiza kino nze ndi star am a celebrity buli kyendeeta mukyanirize yamaani oba kibi oba kirungi kale tuyenza nnyo tweyanze ganko 10 yamaani happy new year to thank you